Uganda ewangudde omudaali ogw'omusanvu mu mizannyo gya Islamic Solidarity Games egy'omwaka guno egyategekeddwa mu ggwanga lya Saudi Arabia. Guno guwanguddwa omuddusi Rebecca Chelangat mu mbiro eza mita omutwalo gumu ng'aziddukidde eddakiika 32 n'obutikitiki 11. Emisinde gino gitegekeddwa mu kisaawe ki Prince Faisal bin Fahad era munnansi wa Qatar Viola Motosio yamalidde mu kifo ekyokubiri ng'aziddukidde eddakiika 32 n'obutikitiki 13 ng'ate Samia Hassan munnansi wa Djibouti yamalidde mu kifo ekyokusatu. Rebecca Chelangat agamba okweteekateeka obulungi kye kimusobozesezza okutuuka ku buwanguzi. I'm very happy for being number one and my message is I want to congratulate my partners whom we are training together. I think without them I will not be number one. So I'm happy for this gold medal. Munnayuganda omulala abadde mu nsiike ye Leonard Chemutai ono ng'avuganyizza mu mbiro eza mita 3000 ez'okubuuka obusenge oba ziyite steeplechase. Ono amalidde mu kifo kyakuna ng'ate munnayuganda ow'okusatu ye Joyce Lamam ono nga tamazeeko olw'obuvune. Olunaku olwaleero olw'eggulo tugenda kusuubira tuyinza okufuna emiraalo gyaffe egiddako. Tulina abaana abalenzi babiri bagenda kubeera ku mita 10,000 meters. Abel Chebet Abel ne Cherop Samuel Sima bagenda kubeera ku 10,000. Mu 10,000 eyo tulina hope y'amaanyi. Bannabyamizannyo abalala abawangulidde Uganda emidaali mu mpaka zino kuliko Gloria Muzito eyawangula zaabu 2 mu muzannyo ogw'okuwuga, Alfred Ojok eyawangula mu bikonde, Pavini Nangonzi ne Jemima Nakawala abawangudde mu muzannyo ogwa tena n'abalala.